Right. Tandise bwetuti tulinga abatabiriiko naku lwakubiri tewali gwe twakubye ku biseke tuli baavu bulala naye nga wonna wekiri kijja kuggwa oba bane Mother's Day yanga 12 May mugende ku Flowers mugule ku bimuli byaba mama omutone ku kimuli ebimuli bitandika ku mitwalo 15 okudda waggulu bw'oba ng'omusajja osobola omuteekamu pakeji y'emitwalo 4 mama obwo omuwa emitwalo 15 mu kimuli oba takuyise mama bwe bali babateekeramu ddala bangi ngenda kuwaayo babateeramu ddala sena olina okubaamu n'empisa olina okuba nga omuwulize nga n'omugongo we olanfumba obooje kati ate olwokugumira omukazi osekera naye tonjagaliza layisi tonjagaliza nkulaba mugende mugule ku bimuli by'abamama bammwe ekyamujje mumpagireko ku ngoye awo ku Sapporo ku Mimi's Glamour Palace yes kubeera eridde ebwayise ova ku mafuta ga oil kombuka waawo kalina bbiri okuli Studio Flags ne Misigi kalina eyokusatu eddako eriko Comrade wansi ku maduuka ago ekuli edduuka lyange nange mujje mumpagire bana ennaku z'omwezi nga 17 May Gabintaate agenda kubeera ku Sheraton Gardens okuyingira emitwalo 10 abaagala ekifo ku mmeeza 37 ate mmwe ab'emmeeza ennamba miliyoni 3 mubuukinge ng'obudde bukyali tiketi ziggwawo gamba lumu $10 kale $10 simple and brave naye okimanyi omuntu womugasa ate abirimu ebiri ekitundu zaaki tabuuza nnyo abuuza olaba omuntu omugamba okuyingira Kabinta ate wa 17 May Sheraton Gardens zimukyeza naffe twagala okubategeeza nga 10 May Ray J King of West Lugogo Cricket Oval werindako Ray J aliyo nga 10 May kati abatamanyi lunyankole tugenda kukola tutya ffe tewiyimbira bonna abaganda baagala ennyimba za Ray J bazaagala bangi ate bazimanyi naye zoba kiki ninamu wempuunaawo ennyimba nnyingi lunyankole forever naye towuna mu luyimba lw'abaana bane birthday yange etuuse sokolindeko eyo message nkulu lindamu 18 May nga tuvudde mu Kyeza tugenda kubeera wali ku Nalubaale Jahaz Paya oba Jahaz Pia Pepe Buzi live in concert hip hop ku Nalubaale tugenda kubeera awo tubakuba hip hop marap ojjukira nti wali Fefe yayimba paati ya Kalokasita uno Kalokasita yagenda okuyimba ennyimba za Fefe ezisinga obungi 18 ate nga 14 yakugala enguudo zino wammanga okuva ku Dowington paka ku Sapporo okuva ku Sapporo paka ku Flori wali ku Bobo Road yeyo marathon bwetu wegenda okutambula tugenda kusimbula ku Sapporo tudde ku Dowington tumalire wali ku Flori bafidde run Shamim Zubedah era tusaba IGP tebanalonda gwo tebanateekako akulira polisi IGP Inspector General tebanamulonda kati tusaba security batuwe eggulugulu abatrafiki neetaaga ngenda kuba n'omusimbi omudidi Doola wa Bruno ampadde akakadde angambye mu May mukubireko atekeko birthday yange yakakadde n'abalala ze Bruno yamanyi ze Doola mukyali wange nangambisa nti nalidde nga sinalya kumpa ssente
abagagga bange birthday bannange birthday etuuse Mama Fina njagala ombuulire enkima mmeka Dr. Ruth Kasolo bagwamanyi Dr. Ruth Kasolo nzije ddi era nkima mmeka omanyi birthday yange nze mba njagala maali sente njagala essimu ejjule etuuke weegambire ekimala kimala musabe akawunti naye ejjule freezinge abastandard bankubire babuuze bannange what is going on okimanyi banka zaga mobile money bagambye okuwithdrawinga akakati oba okukola deposit eyakakatojja ne national joiner njirina naye sijja kukakola kati zijjako tubeere nazo mu banka anti kati tezijja kgendako nga tolina guudi ndagamu nze kennyini nja ziteekangako nze ejjireko zeeteere ku banka yange kuba zigenda kuba nnyingi nga bwezijja bwenzijjako bwenziteeka ku akawunti bwezijja bwenzijjako bwenziteeka ku akawunti ennamba y'essimu eri noti 7 noti 2935778 n'abali e Bulaaya muweereza sente zange eza birthday my rich friends mwenna my friends mumpe ku sente za birthday bannaye embeera si nnungi noti 7 noti 2935778 oba ennamba eyo oba noti 7554 5554 26 muteekeko obubaka bwa Zubedah obwa birthday ennamba ezo namba ziri 2 sokoddemu eri esoose kanziremu ene egyensomya ensembi eyo 07554 muteekeko obubaka bwa Zubedah si mundowooza muzira ziri 2 zonna tulisiivinga obubaka ate era nga we buzze era tubusoma nga we buli nsaba bw'oba oteekako sente oteekako Zubedah birthday mukama ayokya abantu emiriro wano mukama ajja kwokya abantu omuliro wano singa banaalya sente yange naye nga my rich friends Gloshi Martha mugaga kiwaffe omulala Dr. Kasolo Mama Minister Kasolo Ajat Farida Chibowa Mama Fina Sulam Motors Kalungi Motors brother angu omulala N Jones Amelia Nambala N Jones awo nga kubulanga wali anti watufumire awo wenyini N Jones Motors baba wange birthday bannange birthday bannazaala bange ne basazaala saba ku luseke lwa birthday owekitiibwa namutima munno naye yasimba owekitiibwa Charles Peter Mayiga Katikkiro wa Buganda akyakudamula ku birthday eyo mutima munno munnamutima munno we bateeta omutima omuyanja munnange ku birthday eyo agenda kusanyusa abasista sister we namayanja Shamim birthday surprise for information contact the bull kale no N Jones wa mutima ab'omutima mwenna mwekolemu omulimu mulabe nti nsanyuka ku lunaku mulumye ebika ebirala mugambe nti kati abakyala nammwe mukikole mugambe yewaffe Geradi leka tumugibeereremu mumpendi enywe umanye mpi toroko yagambye ki Dr. Daffin Kirungi ya yagambe birthday byonna we do the budget and today nga talina kyataddewo kirala olwaleero anayi tu anayi asotinge birthday liiso ku liiso bade tugenda kukola lisiti y'abagagga be twagalamu ssente tugipositinge nga birthday tennaba naggana ebya Rain Rain yasaba bagenda muyingira
yateekako omutemu anti gundi zaake sente abagagga bange n'abaregini tebafaanagana naye ffenna twakolera wakato anti omanyi bw'otabawa lisiti yaabwe etambule tebabeera bajjumbize ayinza oga vidiyo teyagirabye katulina noba pulintingira ki mujaga muposti eringenda kubanga baana muziteekawo ku national theatre muziteeke ku palamenti muziteeke buli wamu ku bivulu ku afurika na buli wakolebwa ekivulu wano muteekeeyo na buli omu mumutwalire muki mu ofisi maanyi nga maanyi birthday treat bakozese ne billboard zetulaba mu kampala eza billboard sente bazimpe eza billboard sente bazimpe bakwano bange abali online nammwe ngenda kuba sibeerabidde njagala bafaani mwenna muveemu obukadde nammwe abali mu kiyumba betusanyusa bakadaama njagala baveemu obukadde 5 bonna wa kati bano ba US Canada UK Sweden Australia bini ajja kubba sente zange shuti ndowooza abakwatemu ab'e Canada gwe mbakwasiza bini sikulaba mu sente yange simanyi omanyi onaye tava mu kyaki bini ate oba yatambulatambulahu ajja bafuna abagagga bange mwenna abanyagala waliyo ishuti e Canada waliyo Agnes waliyo Daphne waliyo Solome waliyo zangoyo bamwitani Sierra naye ogolaba yabeera ne sente zange yasoose leero abadde ambuuza nti no sente ayagala kusosa sente za umura naye nti ngenda kukozesa expense ya mmeka okulya kunywa sinagiranga bulungi kukozi sinaaba wawendya ozani buli wamu ogenda kulyawo bro togenda kulyawo sofa wetutyo bwe tuli ku national theatre wanene mabega mu culture village gye batunda bino ebisiige obusawo obulungi ebintu byonna byonna ebirinyuma ebya culture batundayo n'ebyangwe bino ebiganda byangwe ebiganda mu ebiri emmindi nkubuziza byangwe ebikofiira ebiruka obulusi mwabaagala ebintu by'okuteeka mu mayumba gammwe nga biri unique weebiri balina opena eziri culture balina ebibidibiidi balina obutiiti balina obutiiti they have tekatiiti think this so far eggwanga litambula bulungi naye ndaba kyali wange bamutwala nati wembadde ngenda okubuuza ndaba kyali wa Amelia bagamba kiyumba kinaagwiraani kiyumba kirabika kyamugwiridde ate akyalina omusajja Amelia banange njagala tubeere bantu bakulu ye n'omusajja akuba embaga gwe nga teyakolera ye abaamu muzira eyo simbaga okwanjira ate abasajja babikola nga abasajja batalina mpisa ebabikola n'aleka abakazi be omusajja okukola omukolo aba talina mpisa talina myaka egyo yandibadde awasa mukazi we wewaka ate Amelia bayawukana dda n'omusajja omwaka mulamba emabega kati waki Amelia yeegumyago ate ani abaga nti Amelia ali mu kwegomba akkiriza nti bamulese mwamulabeka Amelia nga akaaba ekisooka kambabuulireko omusajja nga mwetadde omwaka mulamba emabega najja n'awasa ng'ennyumba gy'olimu tebakubanja Amelia golaba Amelia avuga mmotoka ki Amelia emmotoka ye gy'avuga kyemmanyi nti emmotoka gy'avuga ekola bweti abanaku mu nviire alina kaadi yaayo agirina kaadi agitulage Amelia akasente mwekali Amelia tanoonya mmere ya leero Amelia tali mu mbeera mbi emuleetera ani yagambye nti Amelia yesiba ku musajja ani yagambye nti Amelia yesiba ku musajja omusajja ye nga yalina ekirwadde kye eky'obwenzi
okitegedde kyetutagenda mugaana nti munnange toyenda omugagga tebamusabirawo nti oba ayenda omugagga ow'amaalo waliwo n'omusajja gwogwako nga sente azinya naye ng'amaalo gamulemeramu betu mu ssente ye andi ebbetu teritegeeza ekyo fe tutegeerera nti olina ssente n'enkozesa yaago n'amagezi kwe kubanga oyanjudde mukazi wo weewakamu ezo ssente omukyala beekyawo ani mukyala ki ani abagaa nti noyo omusajja Amelia ye mukyala waasooka omusajja alina abakyala alina mukazi wo omukulu Amelia naabanga yaddako awo ate Amelia ye yabuvaamu gatajja kukkiriza jjoogo nze kyemmanyi ku Amelia alinga nze tamanyiirwa oba olina ssente zo ziri engeri gyali omuyimbi kati erinnya lyabadde linatambulira ku muyimbi baali tebajja kukwatagana na musajja kati mbuuza kati Amelia teyagambyeko si nti bbaawo agenda kukola ki kwanjula okujjako abasajja abaagala obutala nti bwe yazaalamuuko ku sereebu awo yabadde alina nnyo tutegeeza nti agenda kuwasa eka mbabuulireko mulimu omusajja gotomera ng'alina ssente naye nga talina ali mu kwesigulira ku z'abaana musajja zaweereza ez'abaana kwatoola Amelia akola Amelia atwala abaana ey'emu ey'emu ekyali emusibu avuga emmotoka esiyanga ate emmotoka bizinesi naye gwe ekyo kyana kyazimba enju eri buli mukazi gyagamba ye mukazi omugezi nti kale ye bwe yafuna amagezi agazimba ndowooza olaba mutandisa okwewaganya bwera omusajja alina amaalo Amelia webale kuwona musajja oyo wakola bulungi okubanga wamukyawa mangu afune levo ze naye bannanga abayimbi natoolo mbu temwategedde nti obba wa Amelia yawasa bannange erindako ali ku kamera ngenda kukwaka vidiyo kano njagala kukulaga bayimbi kyeki oli yagenze kukola yagenze kukola kati Shamimu wemba nakyawa omukazi mukazi wange nakubira nga Shamimu njagala obeere emu kitosobola gendayo kati kankubireko ne kino Sanchez enkya nekikeera nga anko nga bro agenze bakwano bange omuli abayimbi nembasanga ku mukolo nga mmwe muyimba nga mukimanyi bulungi nti bro ali mu kuwasa muntu mulala wallahi ate tuba tunaalya woni bamba mazi yalabbi nedda mulimu abayimbi bakyali baffe nga n'ennyimba ze bagenda oyimba ku mukolo ogwo mulinga abankoona mulinga be basasudde wulira natoolo wulira ogenda wulira nga kambu bajja bange simanya biki ekyo ekikazi kyali kiyenjera wulira natoolo wulira teyalembye awo ebyo gyesaagalira ddala ebyo natoolo oyimba otya ndi bagenda mulwaza kansa kyogamba Abamelia balina kansa eriwa owunjeera n'obuvubuka obuto yeyoyo kalayini nakino nakyo kankimalirize wano emboozi eyo naye ekome mwenjera n'obuvubuka obuto bannange n'abakulu babaagaddeko naye nga nabo basiru n'okwagala omusajja nga mukulu ng'ali myaka 5 oba 6 ng'alowooza ng'omwana ow'emyaka 2 oyagalamu owa2 n'omanyirirwa lumu nti kankakuze nkatereze mu bwongo atisi oyagala mutabani wo okusinga okwagala muvumya abakazi abo kisimanya mwagala obwana obuto bwenaafuga ng'ategeera adadani okubeera n'omusajja omukulu ow'enkaka ng'alowooza ng'omwana omuto oli ku mukolo owasa nga ne wiiki ejja muwala wo naye agenda fumbirwa bannaayo tukongulajuletingani tulekaani omanyi abasajja abo abakulu abo naddala abo kati nga baba Amelia nga balinamu ku ssente nejjoogo baba batudde nalyo
n'ejjoogo baba batudde nalyo. Leero nina kyenzu. Leero lwaki toli ku sayidi ya Muganda? Oli ku sayidi ya Lumbuga Amelia. Ofaaki. Lwaki mumukuba olw'okuba Amelia yava mu bufumbo. Bannange lwaki omusajja bw'awasa wano n'agatta ku sereebu oba ku mukazi yenna mwagala kukuba mukazi mpaka kuwulira mubi. Ndabye bangi abagamba Amelia tolina mpisa. Amelia osula Mabala, mumanyi lwaki asula Mabala kale baba asula. Mwabalina empisa mu bufumbo gye muli mutudde baba wa waadi. Mulangira abantu obwenzi. Gwe kyekiba kikuzunza ekiro wadde oli muyimbi kyekikuzunza ekiro mu Mabala n'obufumbo. Omuyimbi akola mulimu ki? Buli kaseera oyimba. Bw'abanga ye emirimu agifuna agikole kyagisuule. Amelia obadde yagala atambulire wa mu palamenti. Amelia ayimbira mu Mabala zokka. Obadde yagala atambulire mu palamenti. Ayimbira mu Mabala. Ekiro bw'aba anaadigida, ekiro bw'aba anaadigida agende mu malwaliro. Atambulako ddi? Bannange Amelia atambula ddi n'omwami we? Mubadde mwagala bw'aba atambula abantu abamanyi nti Amelia yali atambula n'omusajja oyo bakimanyi. Ekirala omukyala gwe twakyawa omwaka oguwedde mwaka mulamba mukyayogera bingi lwaki ate bisimanya Natoolo lwaki ate yayimbye lwaki ate yakoze omukolo. Nedda bannange kambabulyeko tuyigeyo ku Solida. Ne bw'aba Natoolo yagadde okuyimba. Mulimu ennyimba z'otayinza kuyimba nga bazza ku muyimbi munno. Oli anoonya ssente. Toyinza yandiyimbye tujanjawaze eddaali. Value for money. Yandiyimbye tujanjawaze eddaali naye n'ayimba mbu weewala abakazi bajja kulwaza kansa. Okimanyi Natoolo oyimba biki? Natoolo si mwavu. Bamufuuye omutitimbe bw'ati. Amelia ndi ku sayidi yo. Bano byonna bye boogera bya kisiru. Nze nkubuulya Amelia bamukubye 5. Tewali gye bamukubye 5-0 kati omukazi ayinamu kasente ng'akola ne bw'omukyawa. Bufumbo bw'abaddemu bamukolerayo wadde akakola akabibi. Mukama yali tannatuusa kiseera kye. Timingi. Mukama yali tannatuusa kiseera ky'omma bakyala bwe tukkirize. Omusajja we ne bwagenda n'awase waagwe kakasa nti timingi yange si yeeyo. Ate ono omusajja si ye mutuufu. Kyembagamba mukole. Nja kiremerako mukole. Amelia izo omanyi kati kale Amelia baamuzizzaako fayini. Naye Amelia ali mukaabira mu nnyumba emuyenga. Mulwadde mu nnyumba emuyenga. Alina ku gundi wali wano ku ddwaliro ly'abantu ekisubi. Wa? Kampala ki? Bagiyita IHK. IHK. Kale kirungi nnyo kubanga baamuzizzaako nga maziga ali mugakaabira mu nnyumba emuyenga. Emmotoka ya Amelia mbulidde. Emmotoka ye Lexus. Amelia akaabira amaziga mu Lexus g'okumuzzaako. Amelia ali mukaabira emmotoka ya Amelia eshananeti. Afumbirwa emmotoka tetulina omukyala Wulira twawasiza. Amelia baamuzizzaako amaziga ali mugakaabira mu Lexus. Kati okyawaana Lexus ya Amelia omukyala omupya wamuwadde emmotoka wali ku bamuwadde emmotoka ki? Talina kaadi. V8. Baba akola ku payini kati zikanguleko baba akola ku payini emmotoka talina kaadi. Nati yazikunda. Talina kaadi anti era agenda kufuna kasitoma amukubire. Amugabe omwana aleetere emmotoka ye Amelia kasitoma. atukwate n'ampola eyo emmotoka tuyinza egimujjako. Mukwana Amelia yeegulira emmotoka ye ku ssente ze. Aleetere kaadi yayo. Ayina emmotoka ye ku ssente ze. Anti kyebadde nkugamba Sanchez. Amelia ali mukaabira amaziga mu Lexus. Amaziga alimu ag'okumuzzaako ali mugakaabira mu nnyumba emuyenga. Bw'awulira ng'omutwe gumulumyemu ng'agenda kwa HK nga bakeberamukko. Kati olyoka oleekaana ovuma Amelia nga baakuzizzaako okaabira ku mukene. Mu kayumbako mwe mwawula kateni n'ekigere okikuuse. Sapatu. Twamuwasizza tetwamutadde mu nnyumba ya katoni nga w'oyogera. Tasajja kamumanya. Nze gambye wennyini ttiimu gyemba ndiko yeeyo gyemba ndiko. No retreat, no surrender. Ekijja kijje. Amelia nze kyenjagadde amaziga bakoogerere mbu baakuzizzaako nga tolina mpisa. Simanya munnange baakuzizzaako tova mu Mabala. Kasita amaziga oli mugakaabira mu Lexus. Ffenna kye twandyagadde. Amanyi kati olaba Amelia yate omusajja. Kati alina omulimu ogw'amaanyi koze kati alina okuva ku kulisi. Alina okusirisa omukulu alina n'okusirisa abaana. Kulisi is a lovely boy. Nze kulisi buli wansanga kyali wange. Oyo kulisi yambererawo mu show yange ya Serena. Omwana simuyinaako ttabu. Oshegedde? Anti
kati yali ku mulwadde yalina omuseresa Amelia nno munange ekisesa Amelia nze kababulyeko simanyi lwaki Amelia yawukana n'omusajja omwaka nga mulamba emabega Amelia asula mu nyumba eri muyenga tebamubanja nyumba ye Amelia ati wuliriza njagala nti ŋŋamba ate yakoze ddi entondo Amelia ekimuluma because tetwamukolerayo wadde yali yabagambye ekikimuluma ate twalibadde tumudisikaasingako saawe anti omusajja mmwe mwabirese kyamulumye mwasasudde temukolerangayo kakolo kabi mwasasudde babbuloga bajje bakuba omukazi paka wansi aye tumukubira ki gwe twakyawo Amelia kasita amazigo Amelia ekirala tali mu kukaaba tuli muwini olina golo ttaanu mbu atoddawo ogamba neefumba nzibi ayi mwabadde muzina nga munatera kuba mu kiddaala olaba n'ennyimba bannattoolo ze bayimbye zaabalumye nze nga nze nkyogeddeko bwogezi ne ngamba banna Natoolo oluyimba olwo was it even necessary? Yes, it was. It wasn't necessary. Bamuyise kukola mulimu. Wadde nange nkimanyi nti yagenze kukola nema. Shamim Koche wano tulaba oba tovume mujja wange. Ulira. Neddiko waabwe yabuzeemu. Bwe bulumi. Naye babuze naata. Niko waabwe yabuzeemu ekyana amapiyano baagazinye bubi onaatera gamba ne gomesi bajambadde nnyo nayo teyanyumye bulungi wadde oyagala tuyite Amelia ayimbe ki ku mukolo gwa Amelia ayina ennyimba babana bayimba basooka okuyimba abo Amelia bayimbye ennyimba tengerere omwana ayimiridde tengerere anaalyanga ayimiridde olwokubiri banna ate ogenda kunyimbisa aluba andi nkugambye ssatu nazze wano kulonkinga aluba olaba kati mutandise n'okuwala n'owaddeko mbu teyanyumye bwe bulumi diko yabuzeemu neyamwambaza gomesi kyavuddeyo bulungi omukyala yenna ali eyo nga tonnajja kuwala namujjawo gwe baakakolera mukolo tunulamu background yo olaba omusajja yali akoleddeyo omukolo ogw'amaanyi okusukka ku birthday omukolo lyedya lyedya ate Amelia alinayo omukolo gwonna talinayo andi kati gababulireko njagala twawule bino sankyezi buli omu mu bulamu alina ebirooto omuntu oyinza ebirooto bya Amelia si bya mikolo si mikolo ebirooto bya Amelia kusula bulungi jjajjaawe kubanga alidde abaana be kuba bulungi nakuvuga motoka zili luxurious cars nze nkimanyi microphone ezo zisika ne bwoba oyagala kugeya nabakuuza lwaki akasalamu mbanyimiridde ndimukuwolereza mugaga gwesitanalabako byansuubiza busuubizi ali awo mukulu yansuubiza busuubizi obwedde oli kunsuubize so omukolo gwabwe tegwanyumidde bulungi kuba bonna babadde amagumba makulu working for hope future Uganda gwe omukolo gw'abano tegwanyumidde bulungi bonna babadde bakulu nga amagumba gaabwe nabawulidde mu vidiyo mpulidde amagumba g'omusajja n'omukazi mu vidiyo wano nga gakubagana gagamba nkuze nkugambe byonna owakanamanakumanaku there is no strong point ekubya musajja oba nabo tebalina strong point yabadde bakubya Amelia buli yimbi yayimbya otwamuwalanye Spice yayimbye eki ati yayimbye luyimba ki yayimbye sirire kiryokke naye abakuyimba luli olw'ekibuto ate olw'ekibuto si lwa mukolo ekiŋŋambisa Natoolo yagenze nayimbamu oluyimba lw'empala kalinga aluweereza Amelia eyo gundi yamu ati ffe ebyo tetubyagala kubiwulira muli mu kwekwasa busongasonga nze kyemmanyi omukazi agenda kufuuba Amelia alabika bulungi Amelia tali bubi ate waba tali avuga Lexus kitanda nga akolayo ki alimu ekisujja Amelia nga mulwadde mukubire essimu olabe nga Amelia mulwadde waatayogere ng'alinga wansi w'eki nga Amelia mulwadde
is even shivering. Amelia amulwadde. Amelia kye namwagalako yasooka kukola ssente. Nesente nno nga zekkakkanya. Yasooka kukola ssente ebirala ne biryoka biwerekera. Wenjogerera ayika yakakaaba liita 2. Era bw'alibadde nno namugezi okuteekerieko. Nze sifaayo. Amelia ne bw'okaba kasita okabira mu nnyumba emuyenga. Waliyo gwe bazizzaako ejjo ng'ali mukaabira mu katanga. Ennyumba teriimu omusajja. Nerekisaasi naye teriinaamu. Ffe tetufaayo kasita obeera omukazi ng'oli kavuga lekisaasi ne bw'aba givuga temuli musajja. What is the happiness of a woman? Kigasa kyo givuga nga omusajja ng'akuma. Ani agamba nti happiness of a woman is a man? A stupid man. Happiness of a woman is a wise man. The wise man that does what? the mikolo things. Ani yagamba nti obufumbo To mikolo? make you official. Abamu ffe kyaffe mu basajja teri ku mikolo. Abamu ffe kyaffe mu basajja kuba kuba luseke. Waliwo omukazi atayagala mukolo. Ate ese newafumbirwako luseke. Newagenda mu ddya wiiki ezo. Era bwe mba sikyasobola kukuba luseke ntandika okulaba nga toliimu kuyonja. Atayika yatuuka okulaba nga omusajja takyalimu luseke lumala. Era Amelia n'akyamukanga bukyali. bulijjo omusajja amusibye katambaala. Gy'alabye abaana. Mwagaddeko kale Amelia bannange nkwagadde. N'ofumira omusajja ng'alina ssente ezo n'ozaala abaana aba. Wabala wamanya omusajja atayagala kuzaala. Mu maaso awo ajja kumenka. Omusajja yatayagala kuzaala zaala. Abasajja bagagga muno baba. Omusajja alina baba n'amaanyi. Alina abaana bana. Abasajja bagaggoza muno baba n'amaanyi. Era maaso awo tugenda kuba ku mukolo gwa muwala omukulu nga tulya. Taata yakamala okuba jjambo n'omwana awuba ejjambo. Nga taata asabye ente 50 ku muwala we. Kyamanya abaana babagagga bafumbirwa baavu. Entaata temujja ziweza. Olabe. Ate waliyo omwavu atwala omwana w'omugagga. Baayo babiri. Si amyagala menye wano mpozi okubya ssasi. Nze nkubuulira mu family ezo ez'amaanyi. Ani yatwala oli aleeta. Nze njagala abagagga abasajja abagagga nga hamu. Oshegedde bakyala be bonna ajja abakole abawe ekitiibwa abatulage. Anti kati mmwe gye baluma tetwabawa kitiibwa. Tetubakoleddeyo wadde akakola akabiibibi okuggyako apart from birthday parties. Kati kyekisinga obbaluma. Era kati olunaavaawo nga mutandika yawasizza na malaaya. Gye tulagera. Ate temulina reason y'amaanyi. Era byonna bwe bigana tugenda tandika gye buva gye budda essanyu ly'omukazi is to be with a great man. Kati great man yali. Ate ekibaluma the great man. Great man alekawo mama w'abaana n'agenda n'awasa. Married another one. Kulaba naye n'ekisajja ekirera omusajja omugagga nga. Owulira oyagala okuwolereza omugagga naye olaba. Nno olowooza nze nno bangula omutwe. Omugagga tabaako kkomo. Tebangula mutwe. Nze tebangula mutwe. Omugagga oba yabawadde ne mulya. Mulye ssente zammwe. Tetunnalya naye. Mujja zisikondoka mujja zimala muziwandule. Nze ku bakyala awo sivaawo. Kati atandise okwejjusa. Balaba mwenna mukuba omukazi mwagala mumusuula. Kati atandise okwejjusa. Ani? Amelia. Kale senga nawulirizanga nesitagendanga mu bbaala. Omusajja nemuwakeya. Bw'aba tudde waka batagenda mu mabbaala abasajja tebabagatta. Ali mu kwekubamu mutima olowooza ki ekimulwaza. Buli waalaba bw'ati ku social media ng'alaba sitabu amusuulira live. Mulimu n'amaziga agataluma nnyo. Ne kati Amelia era ne waalwa Julia akasaba kigaki. Agira bw'ati. Buli waalaba vidiyo ya sitabuwa. Dota, bring me a glass of water. N'asikulolinga bw'ati naye omusajja ng'amwenya. N'agamba bannange beidi tannagiisa. N'asikulolinga. N'alaba owaddiko. N'akubira polisi. Gw'oliwa. Soko jjeko ewaka wano. Ng'alaba kimutabuseeko. Era weegendereze nnyo mukwano gwoyo ayinza okuba mu depression. Love depression.
ekyekingeko nnyo olaba abasawo bagamba please you are recommended to check on your sick person 12 hours kati gwe mukebereko every 3 hours omukebereko nze gyemanyi depression y'omwavu n'ey'omugagga era zaawukanamu anti omugagga olwaba batabuse aa bamutwaleko mu lihabu ow'omwavu mukitwale ebutabika kiba kigaayi nono omwavu nno bagamba bambi nakamatta oyo teyeetuga omusajja adde amwagala nnyo okumanya amwagala nnyo yamuzaalira n'abaana babiri nga kyekyobugagga kyeyamu naye omugagga bagamba bambi Amelia oyo mu mukwano ennyumba eri eyeebwa bajja bagizimba babiri konteyina ziri ezijja adde akateekako $1,200 kati abalabalamu emmaali check on your friend kasitoli mu nnyumba check on your friend gwe bobeerawo ng'omugumyagumya mukasitali ajja kufiira mu kisenge I'm on your side olaba basajja abakulu n'abaana yabagambe ebintu ebimu baba babirabye bukulu ate omukono baba bagulabye bukulu byo olina baba omusajja wa babirabye myaka 6 plus akyalaba kati kiki ekyabadde kimukozesa Amelia alaba sukaali yamuyise mu ngalo kati Amelia talina sente zigulya jjajja esukaali era kati asigazza kukuba luseke wantu awo ku baana school fees baana balwadde n'ayawulirako awo naye kitali ekyo terikyali kukomba ku sente ya musajja omukubi yabadde abawasente yabawadde nze nkubuulira era gwe linda tuli mu gwakumeka Amelia I'm on your side anaatera okugamba buli ekijja imenizidde naye kati aweera abatalina wakubira luseke imenizidde abaana ate bwagana wayo fees musibe ndowooza mulaba lupu olwo yokkayoka esigadde ekyo fida y'abaana buli kimu mukwate mukubire ku ddaddi wammwe temulinanga nekirala eno warnings anti ezi nsaba egende ku mikwano gyaffe naddala sina mikwano gyaffe mwabeeyita mikwano gyaffe nammwe abaafuna kakisa akafuna ennamba zaffe ez'amasimu tetusinziira ku ssente simanya Shamim tulabe n'ebitambula bannange nti namwekyayi mwana gwa I'm so hurt disappointed like for real is this true anti mummanyi nze ku ssimu yange bw'obimpeerereza ebyo I'm seeing this trending Shamim I'm hurt ani agaye nti gw'oluma okusinga nze like is this true I hate this man akuhati nze nja kukubulookinga omusajja wawasiza Shamim it is trending everywhere you go like you okay nja kukubulookinga nobulookinga onaafunayo abalala please give me space gyemukoma bimpeereza muyinza okunteeka mu depression anti kya Amelia kyaliko lwakuba nze mbagenda bandi mu depression any rich friend of mine sends me whatever but rich friend they don't send you nuggies they send you money a rich friend bw'alaba ng'ekintu kyonna kistressinga online Shamim bamugaseeko bamutwalamu ogenda okulaba obukadde 2 ku ssimu ng'agamba can you please go for tea tayongerako birala oba ntegedde toli fine oba biki ngenda okuyanga depression ebadde erimu eyingira 10 ng'egenda mpaka mu 0.05 yeah oba oli awo ng'ebinaku byakuno kikuteerayo mu inbox nangira abasajja bwenze naye labawo nali baŋŋambi n'emikwano gy'omusajja Amelia abadde agyendalirataliirako atya awo wonna ku bayido omusajja ate tasigaza namukwano ndinako obutagisigaza ti Amelia nattabula nga bwe yatabula omuntu atabulamu mwe baagadde kwetaba eyatuuse n'obbaweereza message eyaki seeki enkulabako ng'omukolo tetutazza oyo yenna palapase nammwe mwade mwagala okulemesa oyo yenna palapase yenna palapase wakonoona linnya lya Amelia ate kati omusajja ani amumanyi era mukama yebaze nnyo mukama
nti yawasa Serebu twandimutegedde mbu tutya musajja ajasoose ndowooza wemufuna obudde abasajja abo abatunda emmotoka ku luguudo olwo mubeewa ate tubeewalira tibebalina ssente Amelia aleete kadi Buganda N Jones alina ssente naye nga simulaba taleekaana ebyo nakolakola byakisiru ati gwali omulabiko ng'akola ebyekisiru sula motos omulaba mwoyo gundi drama omugagga gye bamubuulira kikyana alya wayo y'ekisambi ky'enkoko ng'atirya olowooza obayise bano abaavu ateeka bakula ne bajjajja baabwe sente bazaye bukulu kale naye waabwe babeere nazo sente baziraye bukulu togamba Amelia tewaliyo mukulu sente bazirabye bukulu mukwano tebalina kye batugamba togamba Amelia tewaliyo mukulu Amelia mpulirako nti bw'onyiiga ogendako e Dubai ogendako e Zanzibar gyowonera stress mukama yeebale gwe depression bw'ogigendamu olina gy'ogiwonyeza kati nawulidde ekiva mu nkambi ye mbu bino bye mumwogeredde nnyo agenda Maldives kyokka no yabadde aŋŋamba Shamim, I want to give you a ticket to Maldives ne ŋŋamba no I'm busy omugagga mu ye yagambye atya agenda bawo emmotoka z'enkekete zitalina kaadi fetukolera abantu munnange fetukolera kutambula tukolera abantu naye kati weeyiriddewo ttawulo bakuteeke ku mutto gwe Maldives naye mukwano fetukolera abantu mu ggwanga muno nze nange nkolera bakyala yenze gyeragi waabwe bakolere mwagala mukuba omukazi paka kuwulira bubi ku bulonokke tewabavuddemu ate nabavuddemu ntya abibaddiza bye bankwasa abakyala mubinkwase amagulu gakyali magumu nokimanyize naye komenti ewolereza ate bampolerezaako ki mu bulumi ate abo basajja ne mu men amabbaayi mida basajja twaleese mida era omugagga wange awo ku payini soon end time